Zaake teyasuula ssente mu maaso ga taata we wabula yakasuka ssente mu maaso g'abantu eyandibadde nga tukiteeke mu kompawundi kati abantu baali batuddeyo bati mu maaso yalibadde nga platform we yasuula ssente taata we n'ava eri mu ntebe ye n'ajja n'azironda taata wa Zaake ewatali kwekubira amazima ge gano taata wa Zaake yalonda ssente kuba yategeera nti omwana akoze ensobi ekyamazima it is so stupid ne politically Zaake yakizannya naye nga ekikolwa kyo kya bugwagwa lwaki kya bugwagwa mu bantu abalonda Zaake mulimu abantu abanoonya omutwalo for survival mulimu abantu nga ye ayagala capital lwa mitwalo 10 afumba akatogo afumba obuugi ku kkubo oba kitegeera Zaake yalibadde akutte ssente ezo n'alangirira ti ssente zino ngenda zitwalira abantu bange mu katale naye okuzannya politics oyo w'ekigwagwa oba kitegeera balina embiranye ne speaker ne ssente yali zikutte n'aziwa abanaku ate n'ekirala ku lw'okuba Zaake takolangako ku mulimu gwonna guleeta ssente mu bulamu tamanyi ssente bweruma kuba Zaake ayimiriddewo ku ssente za taata we kati tamanyi omuntu bw'ayimirira ng'asaba omulimu tamanyi muntu bw'akuŋŋaanya 100 ku 100 taata wa Zaake mwami Butebi yali atunda byennyanja saamulabako ng'abitunda naye ye yatunyumiza nga tugenza ku kagundi ke kabaala akaawo ku ggombolola yali mukwano gwange n'agamba yali atunda byennyanja obwennyanja buno bwe bayita bumakyala obuva muleke wamala kati Zaake tamanyi bwe banoonya ssente talina mulimu gwonna gwe yali akoze kyova olabanga sometimes kyogera kiŋŋaŋaala kimala geeyogerera tamanyi ssente bw'emenya ago ge mazima ate nga mbabuulira amazima Zaake mumulaba ekisanja ekijja bagenda mujja mu paliyamenti kambaddiremu ekisanja ekijja 2026 Zaake tagenda kudda mu paliyamenti I bet era oyo muteekako akasente kange ne bakalya mumanyi lwaki yakutte ssente zo n'azisuula naye ng'ate Zaake Emityana tasimangako wadde ku toyireeti wadde nayikondo oba okusimira abantu oluzzi olw'omu ttaka oluzzi luno abantu gye bagenda ne basitamu ba ne bafukamira ne basena amazzi tetuluyinaayo so Zaake 2026 bw'anadda mu paliyamenti ajja kuba nkubye ejje temumulaba mbuno muntu wa Bobi Wine nnyo nze Zaake muteerawo ssente tadda mu paliyamenti Emityana tetubeerangako bagwagwa tetubeerangako na muntu Emityana eyali abadde memba palamenti okumala ebisanja 3 tetubeerangako na muntu
yali atukiikiridde Mityana kakyanga ebeerawo ebisanja ebisatu. Ate nno ye Namabidde yali atukoledde naye naye yakoma ku bibiri. Abasajja babalunywa kwegamba Zaake yakola bubi ne politikale tulina okumuwaana, naye nga omuntu yenna ategeera alaba nti yakola bubi. Nze nkugamba Mityana Zaake bakiikirira, waliwo abantu abafa enjala. Mwabali abatamanyi Mityana, njagala ogendeyo olw'eggulo sawa 11 otambuleko Mityana mu constituency ya Zaake. Ojja kusanga abantu abanakku abagenda balondalonda amatooke, oli amatooke agagudde ebintu muzi bannaaki. Yandikutte ssente zo n'atusimira mu toyireti, yandikutte ssente zo n'atuterawo taapu y'amazzi, n'agamba abeewa bigalo nze mbakiikirira kambaterewo toyireti bapamoo ey'olukale. Ezo ssente nnyingi, naye n'ozannya ebyobufuzi ng'Emityana tetulina kye tulya abasinga obungi. Zaake Mityana teriyo bamulekwa, abaana abatasoma. Zaake Mityana tetulinayo baana ba candidate classes abatagenda kukola bibuuzo nga baba banja ssente za registration, simanyi registrations, ssente z'ebibuuzo. Kale kati okulinde gwe yasaamirira nnyo. Zaake yasaamirira nnyo. 2026 tukulinze, ojja kumala kutulaga ky'okoledde Mityana. Abantu bannayuganda bakuwaana Zaake, neffe be Mityana. Nze njagala Zaake oveeyo osonge ku toyireti gy'osimira abantu Mityana, oba mu constituency yonna, oba Zaake aveeyo atulage nayikondo emu bwemu bweti, oba atulage kiriniki nti yaguliramu omufaliso oba yateekesaamu ekitanda. Ebyo Zaake by'okubeera nti olaga amaalo kulw'okuba bafuuka memba palamenti, olina kasente, olina ekitiibwa, n'abeera nti na omukisa gwe yafuna kulw'okuba Bobi Wine star, n'abeera close n'abayimbi, nti kati abayimbi bonna buli alina pate agenda okukola ki babeera ne Zaake kuba yabimiisinga ng'akula. Ojja kutubuulira oba twakulondera makindye ewabeera abayimbi gy'osiiba. 2026 ojja kutubuulira. Zaake nze nkubuulidde, ab'Emityana owulira bawulire, ojja kutubuulira oba twakulondera magere. 2026 Bobi Wine ne bw'anaatambula n'ajja Emityana okukubira campaign, ojja kuwulira omuziki. Njogedde nno lwaleero, leero si 17 kuba 19.
nze naluma nnyo okukino Zaake kye yakola. No, Namubiru Aisha erya ddala Zaake talina kyatukoledde ab'emiti ya na goyinza okulowooza nti no njogera simanyi muwala nankola biki kuneno kyalabali njagala gitikola bwenti munnange simuwala na nze Zaake mwagala era mwagaliza naye sente ezo zinzo muleetera ebizibu nga bwe mulaba neebuuza n'abantu eri abatunda obuugi bwe beebuuza emiti yena tukyalinayo abavubuka abalonda Zaake nga bavuga gaali bicycle nga kapito bino byowulira nti no booda y'akagaali nga bavubuka bavuga gaali kwe batwalira abantu ne bafuna akawogo emiliyoni 10 zandiguze eggaali ya mitwalo eggaali eyo bicycle ya mitwalo 3 kati balire yaliguze eggaali mmeka eggaali 10 miliyoni 3 eggaali 20 miliyoni 6 eggaali 30 miliyoni 9 yandikutte amagaali n'agagabira yalikutte amagaali n'agagabira aba boda boda ne balabirira famire zaabwe naye ayasaamirira alowooza ab'emiti yena tuli bafala nti yeeyogeza ebigambo bibiri nti simanyi struggle ffenna tugyagala teri asinga b'emiti yena kwagala struggle naye ssebo olina okutubuulira by'otukoledde Zaake ekyo nkikubuulira tunuulira bamemba ba palamenti abalala Luttamaguzi musajja wa opposition naye bw'oyogera ku Luttamaguzi waabwe Nakaseke abantu babula kukutta busi Luttamaguzi aweerera abaana Luttamaguzi alabirira abakadde Luttamaguzi kwegamba buli kimu Luttamaguzi eri awaabwe alinga pulezidenti omusajja Luttamaguzi ku miliyoni ze bamuwa 30 omwezi Luttamaguzi ayinza okuba alyako 10 oba kitegeera Peter Simons go to bed ate kati bwe mbeera no mu sofa yange kukoza ekinaawe okuddako olugezigezi namaalwa siri mulwadde nempulira empewo nvudde ku mulimu nga mpulira empewo mmaze okulya nzikuse bulungi oba okitegeera nempulira empewo kati njagadde neebakemu wano ziwere essaawa emu ngende mu buliri bwange ate mbadde sirina tulo kuba nali badde ngamba nti mbadde mukowulwa tulo nedda neebase bulungi nnyo eggulu ne simanyi lwaki kirabika winta ejjeya winta yakyusiza dda yakubya dda koodi kituufu obudde bwonna bunnyogoga naye si lwensoose okububeeramu eggulu bwabadde bunyogoga nejo nabadde bulungi ate leero mbadde nkoledde ne mu jampa nga nyambadde bulungi jampa t-shirt ne jampa yange oba kitegeera obudde bubadde bunnyogoga generale naye si nnyo ate bwannyogoga nnyo ku Saturday ne saabuwulira nnyo kuba ne bwe tukebera ku weather leero ebadde ebit fair
ne maama so omanyi n'ennyumba tebeerekamu ng'oli wekka. Ennyumba tebeerekamu ng'obeera wekka. Kati singa bannannyini nnyumba mwebali, singa onaaleekaanya kino oli ali eri ate owulira biri ebigwa, ate sibikuuma ng'oli bizi. Naye bw'obeera ng'oli wekka mu nju maidiya, oba okitegeera. Naye kasita banaatera okudda. Eddy, are you coming to replace Zake? I'm not coming to replace Zake. I'm coming to replace waliwo gayi bamuyita Kibedi. Anti nze ndi wa Mityana North. Ate Zake wa Mityana Central. Mityana Central oba South? Mityana South. Yes, Mityana Central. Ye Zake. Kati ate nze ngenda mu North. Kalangalo Namutamba. Oba okitegeera. Kalangalo Bulera Mitetema Kyamusisi eyo bwentyo Kikube Kamisota eyo gyengenda okujja eyo gyengenda Busunju Ebusunju mumanyiyo eri ku Lwehoima eyo yonna kati eyo gyengenda. Ku luno akalulu saakategeera nakatya ate nga gamazima gali nti baali badde bampadde akalulu ne natya. Ekisooka nali njagala kugenda kufuna kaadi ya Nuupu naye abantu banteekako embeera, abantu nga balowooza nti nno saagala Bobi Wine. Kati abantu bagenze bantegeera butegeezi nti byenjogera ge mazima. Naye oba banampa kaadi oba tebampa aba Nuupu 2026 ngenda. Bwe banaaginnyima nja kwesimbawo bw'omu. Independent. Ate nga nkuule bajja kwatika nange abana neesimbako. So Chechu Princess Henry Kranima ngenda 2026. Twaha Musayi gwa Yugi viewership yo etiisa maanyi. Bannange waliwo ebintu ebineewuunyisa. Tolaba nti nno twaha oli mugwagwa. Viewership yange etiisa mu ki? Twabeeramu amagezi. Eno Facebook gye ndiko. Yakamala omwezi gumu. It is 1 month old. Njagala ofuneyo omuntu omu agulewo Facebook ye. Olaba oba mu mwezi gumu
anaaba ayina abantu bennina. Eno Facebook ogimanyi. Eno mpya ya mwezi gumu. Ekyo kimu. Ekyokubiri. Kantuule n'okutuula kuba neetaaga kusomesa. Ekyokubiri. Teriyo blogger ansinga audience. Kino kikopa okuva eri nze. Teri blogger ansinga audience. Njagala oddire blogger wo gwe gw'ogamba waakabi. Olaba abantu baalina ku social media handles zonna zigatte. Olabe gw'olaba ku Facebook nti waakabi ayinza n'okuba tatuuka mu kwota yange. Ekyo njagala okitegeera olwaleero. Ekirala, in fact leero nina gwe mbadde ndi mu kwogera naye duno n'enkimulaga. Babadde bankubidde tigundi bali ku TV ye Uganda. Ndoza bagenda na biza nyancha bwe baŋŋambye. Era nabo babadde bali ku ba bloggers. Ne mbatangaaza ne mbagamba nti nze naakamala emyaka ndi mu 15. Ngenda mu 15 nga ndi ku social media. Ne mbagamba one, ku YouTube channel yange tekubeerako muntu mulala. I don't interview people nti abantu bajja kubeera kubanga ndeeta different ideas. No. Abantu emyaka 15 balaba kiface kya Eddy ku YouTube channel yange. Nze siteekako bantu balala. Mbeera ogu. Kati njagala ombuulireyo mu Uganda omuntu omu yekka asobola okukola YouTube channel nga ye kennyini yajja n'ayogera ewatali ku interviewing abantu. Bw'ointerviewing abantu kankubuulire, abantu bajja ku channel yo okuwulira abantu b'ointerviewinga. Nze mbeera ogu. Abantu balaba kifeesi eki. Teri yakisobola. Nkibalaze era kugundi ku ka interview ke bampadde. Mbadde ku NBS bajja dikuba enkya ndowooza. Teri yakisobola. Ne bannayuganda tutunula Facebook gye tuyita blogger. Mu blogging tuyinamu Snapchat, tuyinamu Twitter, tuyinamu Instagram, tuyina YouTube, tuyina LinkedIn, tuyina TikTok. Kati ebyo abantu bye bamanyi. Tuyina Pinterest. Ebyo byonna nno ng'oggyeko Snapchat, ng'oggyeko Twitter ne Instagram, buli wamu wolaga nkutaayirizaayo. Teriyo blogger nze nkubuulira amazima akisobola. Ku TikTok, gendako ku TikTok olabe. Tebukeerangako ku makya, temumpulirangako nga ngambye abantu nti follow me. Ne ba blogger abalala mubalaba. Bambi follow me on my Instagram, bambi follow me on my TikTok. I don't. Omuntu amaze emyaka 15 ate ng'okyayita abantu bakufollowing obeera musiru. Kitegeeza byokola tobitegeera. Njagala ombulira olunaku lumu era linkedde ku makya ne mbagamba share my video. I don't.
Chikabi Ephraim agambye but who interviews Lumbuye? Lumbuye ali ku Facebook. Osobola okuwulira channel ya Lumbuye. Okay. Now alina channel ya YouTube. Njagala ojja YouTube channel. I mean YouTube video erina abantu ng'abange eya Lumbuye. Nzigirayo video nange nkugireyo emu. Ondage. Tujja video kale tukatugambe video ya Lumbuye. Nga yakamalayo na weeks 2. Nange nzigirayo video yakamala weeks 2. Ku YouTube. Ombuulire ya Lumbuye erina abantu bameka. Katukirabe wano. Simanyi kompyuta kweri. Malo akantekekeera. Onala jemu n'empewo. Hello. Hello? Kiro muganda wange. Ali izo obulamu bugamba ki? Olwo oli clear. Andisted ennyo. Facebook bagiwandise. Nti video zo za myaka emeka. Kati tone bw'obeera ng'obuuza nti video zange za myaka emeka. Wali badde tugamba nti Eddy Mezaya talina bantu ku Facebook. Kuba nawe wali badde osooka n'obuuza Facebook eno Eddy gy'ayogererako ya bbanga ki? Ya mwezi gumu. Kati oyinza okigeraageranya ne Facebook ya Lumbuye eri mu mwaka. Oyinza okigeraageranya ne Facebook ya Ichuli eri mu myaka 2-3. Oyinza okigeraageranya ne Facebook ya Richi eri mu myaka emeka oba mwaka oba myaka 2. Nze yange ya mwezi gumu eno kwenjogerera. Kati ekyo bw'obeera ng'okibuuza n'ekyo kyebuuze. Lwaki gwe olowooza Facebook yange ey'omwezi ogumu erina okubeera ng'ekompiitinga ate gwe abantu bakumanya dda. Babuloga abasinga batandise wano mu struggle. Anti weebuuzeemu. Babuloga batandise mu struggle batandise kwani? Waliwo buloga atayogera ku kigambo kya Bobi Wine afune following. Waliwo buloga ateekubira ku Bobi Wine nti afune following. Nze wali ompuliddeko nga njogera neekubira ku Bobi Wine. Nze ekirungi kya Bobi Wine kye njogera n'ekibi n'ekyogera. Nze buloga ataagala ateegula nti neegule njogera ebirungi ku Bobi Wine abantu bampaane nedda. Bobi bw'akola ekibi enkya nja kiteeka wano. Bampiseemu eggaali. Bw'akola ekirungi nja kiteeka wano. Naye abasigadde birungi byereere bya Bobi Wine nti bafune obuganzi. Kati ekyo kye kinfuula the best blogger. Ate nno kizibu omuntu okummenyawo kubanga ekirala kankikulage nze blogger atawaana bagagga. Nze sirina muntu n'omu gwe mpaana. Sirina muntu n'ogu gwe mpaana. Nze njogera ebirungi ebiri ku muntu n'ebibi ebiri ku muntu. Sokolangako video yange yonna ne ngamba abantu nti share. Osharinga ki? Ate ne bw'olaba olugezigezi lwe nnina ne bwe nali ku radio bwentyo. Segambangako bantu nga nkola ku radio sikijjukirako okugamba abantu nti bannange mu kuba amasimu sikyogerangako. Emyaka gyonna gye nakola ku radio. Oba kitegedde? Someone follows you from the heart. Amazima gali nti ekintu kino kitawanya abantu bangi. Abantu
boogera nnyo ku viewership ya Eddy naye tunuulira olabe Facebook yange ya mwezi gumu nze muntu gwe basinze okuggalirawo Facebook waliwo lwe baggalawo Facebook yange erina abantu oba 5,000 mu mmeka nga endala ne bagiggalawo ng'eri mu WhatsApp endala ne bagiggalawo ng'eri mu 2 eno kati gye baggalawo luli yali eri mu bantu 15,000 ate nayo nga yali ya myaka 3 kati eno mpya ya mwezi gumu ate n'ekyokubiri abantu bano tubasaasire luli nali ndi ku intaneti kuno nga ndiko omu ne kati gwomanyi kye bayita TikTok TikTok ogimanyi olaba TikTok ekalya zi TV abantu bali ku TikTok kusanyuka naye njagala ogenda olabe Eddy Mezaya ku TikTok alina ba followers bameka ate nga nze ebyange nze sigendangako ku TikTok nenzina nenkola biki nti nonfune followers no nze ndeeta kifeesi kino nenjogera ensonga yange gye njagala okwogera nengiteekayo sirinako vidiyo nga nzina sinako vidiyo nga nkola olumodi nedda kuba nze Katonda yampa amagezi genina okusharinga n'abantu nze teri yangoberera kuba Eddy ayogera bulungi nze abantu bangoberera kuyiga era nze nkubuulira teriyo buloga omanyi lwaki abantu bagamba nti mpala na Bobi Wine kubanga tebalina buloga alina gwe bamanyi ayogera bibi bya Bobi Wine okuddako nze ate enkeera ojja kunsanga nga mpaana Bobi Wine kati ensonga lwaki owulidde omwami oli agambye sikutegeera toyinza kuntegeera kuba nze siri political activist nze ndi buloga ekirungi n'ekibi nja kyogerako enkyo osanga nnwana ne Donizera ate leero osanga tukukuta ng'abantu batandika gwe oli hypocrite naye ng'ekituufu bwe kyandibadde ekituufu kyogere ekibi kyogere naye bannayuganda tetwakimanyiira twamanyira ekintu kimu oli wabeera ng'awaana omuntu kyaliiwe tayogera kibi kimukwatako bwe bwongo bwa bannayuganda nze lumu nayogera ku Kenzo abantu baali banzise ngolowooza nwanisa Kenzo naye nasisinkana Kenzo luli bwe nali e Uganda nangamba nti ekikulu muganda wange okuba nnyo omanyi bannayuganda tetwagala tubikkebikkeko oba ontegedde bulungi kati nze munnange nze nkugambye gwali eyo awakana njagala oddire Facebook y'omuntu ogwowaana oddire social media handles ze zonna ogatte ettoto olabe eza Eddy olabe ani asinga nze nkola vidiyo ezange ziriko nno research simala gavaayo ne bagidawuniloadinga ne bagizanya ku TV e Uganda nga bwe njikoze teriyo buloga yenna bwe bali badawuniloadingidde vidiyo ne bagizanya ku TV eziri mainstream okuddako nze teri buloga ng'abeera mu diaspora nga bw'alinnya ekigere kya Uganda ng'akompiitinga n'abantu abali e Uganda ewaka okudda kwa Eddy Mezaya abasigadde babeera b'amaanyi ku zi social media bw'atuuka Uganda tebamumanyi nakolanga ku leediyo otuuka e Masindi eyo abantu ne bagamba nti Eddy yafa oba yalagawa abatayiri ku social media n'ogenda wansi embaali
Nibaga akasajja ke bali bayita kamunnamiti yana kaalagawa. Abatali ku social media kati nze erinnya eryange baliisaako buyisa kati ni bwe bati. Litundika oli agamba Eddy Mezaya. Ate era babbulooga abalala bwe mugamba nga katukonsideringa Facebook yokka. Bwe mulaba nti ku Facebook b'amaanyi, gw'olaba beeyagala nga Eddy. Kyekiri omwami kyayogedde avuddeko agambye tetukutegeera. Sadaati Mwoze agamba bina abantu 14 bokka. Oba tuyagala mbeere n'abameka? Mbuuliramu. Nina 14 nenneeyagala. Oyagala mbeere n'abalumbuye lumbuye baalina mbeere nga ndiira ku nsiko. Olwo simanyi nyinza kwogera ne mbafuna. Kambeere n'abatono nga nsobola okugenda ne mbuuza ku Nakakande ne nnima ku bijja bya taata wange ne ngendako eka ne ndaba ku bakyali bange be nakula nabo. Olowooza saasoma sitegeera oba ggwe ontegeerera? Kati Sadaati Mwoze oyagala mbeere nga lumbuye mbeere nga ne babeera bambikidde nti Nakakande afudde oba Nakakande mulwadde nga sobola genda ku kitanda mukebera kumulabako. Obuntu bwange bwekoze Uganda nga nina kutuma bannange munyambe munkubire ku kamera. Ate gy'otogenda genda nkyolongoose ensobi. Kati gw'olowooza sitegeera? Gw'olowooza nasomera ki? Gw'olowooza sitegeera? Sadaati Mwozo olowooza sitegeera? Okay. Sadaati kati gw'oli wakabi kambuuzeemu. Mbuulirayo bulogo omu gwe bayita Semaka nga Eddy Mezaya. Gw'olowooza sitegeera? Emyaka 8 nga ndi mufumbo. Ndi ne mukyala wange n'abaana bange. Si kawundo kakubye eddirisa. Gw'olowooza sitegeera? Oba oyagala mbeere ne ba viewership nnene ng'abaalumbuye ku Facebook kuno, naye nga gye bazaala mukyala wange bw'anaabeerayo afudde sijja kuziika, nja kubeera nga ndabira ku vidiyo. Olowooza sitegeera? Oba olowooza nti n'ensi yakumanyiira bumanyizi kugifuula bw'oti? Oyagala mbeere n'abantu bangi nga lumbu naye nga sobola kuvaayo kujja mu Uganda ni community. Bannayuganda bakuŋŋaanye waliwo bagenda samba mupiira yo okuyimba nga sisobola. Gw'olowooza sitegeera? Oba olowooza nti no ndi musiru nga mmwe? Ono agambye nti William is married. Ndowooza olaba. Teri bulooga kwabo bwe mwogerako ali settled nga nze ndi mu nnyumba yange. Nina omukyala, nina abaana, mbeera nabo. Gwenze gw'oyita omusiru. Sadaati njagala tugendeko ffenna Uganda. Olabe ate nze bwe ngenda Uganda mba nga Falano by the way. Naye era abategeera nti Eddy Woods olabe oba mbeera n'emirembe. Buli ajja asimba ayagala kubuuza ku Eddy, buli ajja ayagala kubuuza ku Eddy. Batukuba ekifaananyi bakole yenze gw'olaba. Ensonga lwaki bwe ngenda awantu nebeererawo nga Falano.
So ekyo njagala muto okimanyi olwaleero nti nze ebintu byenkola ebyange biriko research. I don't blackmail. Nebe ngamba okublackmailinga kati olaba Lumbuye yali atunda ettaka asobola okublackmailinga. Olaba Kojja omugezi eyali Sangoma asobola okublackmailinga. Olaba Musiriki abali bakuba abantu ogundi ebiso ne bababbako ssente zaabwe e South Africa. Olaba naye asobola okublackmailing ate nze yatandika microphone nga nina emyaka 13 nga ndi MC ndi DJ. Nze natandika okukola ku radio nga nina emyaka 17. Golowooza ebyokwogera sibimanyi. Naye tebantwalangako mu kkooti, tebantukwatangako kuntwala ku poliisi. Nze blogger yekka atabeerangako ku wanted list. Olowooza sitegeera? Okay. Ekyo ojja kukitegeera ng'obuuzizza nnyoko. Ajja okugamba nti omuntu omugezi abeera ABCD ng'ako akasajja. Bwe njagala olabe kirasi y'abantu nze abangobere. Kirasi y'abantu bali abaasoma. Abaasoma abakulu abaweebwa ebitiibwa. Nze gw'olaba wano kubanga bye njogera mbiteekamu sensa ate mbi mmala kubikola kubinoonyereza. Nze soogera ku muntu nga simaze kumunoonyerezaako kuba ajja kunkwata enkya nteeke mu kkooti bansibe nga nsaza ebigambo. Kati y'ensonga lwaki nina protection eyo. Bali badde bankwata dda naye nze terayinza kunkwata kunsiba